Munaffe nga tutandika omwaka bingi ebyokulwanyisa ebiweesebwa oluusi ne bitutiisa, naye Mukama akugambye nti tewaabenga kyakulwanyisa ekiweeseddwa ekiriraba omukisa gy'oli. Kale nno munaffe omwaka nga gwakatandika, bingi ebyokulwanyisa ebiweesebwa mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri, okugeza endwadde zisobola okukutiisatiisa, abantu ababi n'amaanyi g'ekizikiza mangi agaba gatambula naddala omwaka nga gwakatandika, naye Bayibuli ekugambye. Tusoma mu kitabo kya Isaaya essula ya 54. Tutandikidde ku lunyiriri lwa 13. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa, era onoobanga walla n'okujoogebwa, kubanga tolitya. Onoobanga walla n'entiisa, kubanga terikusemberera. Laba, mpozi balikuŋŋaana, naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli alikuŋŋaanirako aligwa ku lulu. Laba, tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi oluligolokoka okuwoza naawe olirusinga, bw'ayogera Mukama. Kale nno munaffe Mukama akusuubizza oba akugambye nti tewaliba kyakulwanyisa ekiweeseddwa ekiriraba omukisa eri ggwe, na buli lulimi olunaagolokoka okwoza naawe terulikusinga. Yimirira mu kyawandiikibwa ekyo okyekwateko, ogambe nti tewali kyakulwanyisa kyonna ekiweeseddwa omwaka guno ekinaayimirira ne kikuwangula, oba ndwadde oba bwavu oba malogo. Weekwate ku kyawandiikibwa kino ekiri mu kitabo kya Isaaya essula ya 54 okuva ku lunyiriri lw'13 okutuuka ku lw'17. Kale nno munaffe Mukama ayogedde okubeera ku sayidi yo nti na buli lulimi lwonna olunaagolokoka okwoza naawe terukusinge, n'ebyokulwanyisa byonna ebiweeseddwa oba mu ngeri y'endwadde, mu ngeri y'ebizibu tebikuyinze. Kale nno munaffe yimirira mu maanyi omwaka guno nga gutandika, otegeere bulungi nti Mukama ali ku sayidi yo, wabula teweerabira okunyweza obutuukirivu n'obutukuvu, kubanga mu lunyiriri lw'14 wano akugambye nti mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa, era onoobeeranga wala n'okujoogebwa. Kale nno munaffe singa onookuuma obutuukirivu n'obutukuvu n'otambulanga Mukama bw'ayagala, akusuubizza nti tewaliba kyakulwanyisa ekinaaweesebwa ekinaalaba omukisa eri ggwe, na buli lulimi olunaagolokoka okwoza naawe onoolusinga. Naye akuteereddeko akakwakkulizo, naawe okuuma obutuukirivu n'obutukuvu oleme okujoogebwa. Kale nno munaffe singa onootambula bw'otyo omwaka guno, n'oba ng'ogondera Katonda, ng'otambula nga Mukama bwe yagamba, tewaliba kyakulwanyisa kyonna ekiweeseddwa oba mu ngeri ya ndwadde, mu ngeri y'amalogo, mu ngeri y'obwavu, bizibu, maanyi ga kizikiza ebiriyimirira ne biraba omukisa gy'oli, n'ennimi zonna ezinaagolokoka okwoza naawe mu mawanga gonna, mu ddyo, okuva ku ddyo, ku kkono, ebuvanjuba, ebugwanjuba, ebukiikaddyo, ebukiikakkono, waggulu ne wansi, onoozisinga singa onootambula nga Mukama bw'ayagala. Kale nno munaffe nywera otegeere nga Mukama ali ku sayidi yo era oli muwanguzi. Nkwagaliza omwaka 2025 gwongere okutambulira obulungi era gubeere ogw'ebibala gukusanyusize ddala.